Omukulembeze Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeyo nnyo kuziika omugenzi Asiya era nga waneeno abantu bamwaniriza musanyu abantu baalaze Bobi Wine omukwano however much nga twabadde mu nnaku njerere ey'okufiirwako Asiya omusanyusa w'abangi ngenda kubanga mbatwalako ku butambi obumu okulaga omukwano omungi ogubadde wakati wa Asiya tekako ne Bobi Wine omukulembeze era nga Bobi Wine yalaze nti nno ali mu kunyolwa nnyo okw'amaanyi okufiirwako maama we jukira abadde amuyita maama however much nga yasoma naye Bobi Wine abadde ayagala nnyo omugenzi Asiya era nga balina enkolagana ey'amaanyi nga Asiya ayina ennamba ya Bobi Wine nga ne Bobi Wine ayina eya Asiya nga beekubirako era ne beebuuzaako ngenda kubanga mbatwalako mu butambi okubalaga Bobi Wine enziika nga bwe zaabadde bwe yatuuse Kamwokya kye kyabaddewo abantu bamwaniriza batya baatuuse n'okwerabira nti bagenze kuziika ne badda ku Bobi Wine ngenda kubanga mbateerawo obutambi bwa Bobi Wine teekako ne Asiya olabe omukwano ogubadde wakati waabwe yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yaffe nga bw'ebeera enkola nti womala okulaba akatambi subscribinga olikinga commentinga erinnya lyo tolyerabira ekifo gy'owangalira tokyerabira kikulu nnyo tutereko obubaka bw'oyagala tuyiseewo tujja kubanga tubuyisaawo muganda wange Videos etuteekako neno inkulu nnyo zisobola okuyamba okwejjukanya wabula ne wobanga olina ky'onoonya osobola okubanga okisaachinga nga weeyambisa search button videos zijja kubanga zikomawo katugendeko mu butambi obwa Bobi Wine teekako n'omugenzi Asiya tulabe ki ekyabaddewo atera tukomewo zimba ka profile ko ng'omuntu obogeza okuzimba ekibiina kyo oba ka group ko baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo abantu baffe babuufu njagala kibagamba baganda bange wakati mu kumanya nti tuva mu bibiina bya njawulo wakati mu kumanya tulina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo wakati mu kumanya tuva mu madiini ne mawanga ga njawulo this is not the opportunity for you to build your party nkidamu guno si tetukozanga guno nga mukisa nti nfunye chance kati okuzimba ekibiina kyange nfunye chance okuzimba kati political future yange no guno mukisa guli gumu gwokka kununula Uganda ate namwe mukimanyi nti Uganda singa enenunulwa DPO oba FDCO oba JMAyo oba UPCO wejja okubeera nayo ng'erina chance okweyagalira mu nsi mwenna muli basibe mwabe FDC musobola okuba alaale nga Museveni siyakiriza mwaba DP musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakiriza mwaba JMA mulina kye musobola okukola nga Museveni siyakiriza mwenna muli bawambe so do not vulgarize this bannayuganda mbawe mission emu ekitusinkanya ffenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa buli omu eddiini ye tugiwa ekitiibwa naye bw'oba ojja wano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewuwe waka when we meet here we have one mission to be free so that we can be allowed to think independently so when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your... Abantu bangamba nnyo batutoda mu kubuuza webwe ngamba ngamba temujja kunnemesa bantu babi nnyo katolijjadde nja kujja ngenda kubeerawo Asiya kakuba n'agenda enzeebweru naye nja kubeerawo okulonda leko oli bulungi naye wangamba ekirabo kyange era matenkiwale kamamala okunsala enviiri kati oyo kasita oyo omulabo toyinza kulemako kati kati njagala kubuuza kibuuzo kisemba Bobi Wine ne Museveni oyagala ani? Bobi Wine, I don't President Museveni, no? President Museveni? I don't want. President Museveni lwaki tomwagala? Yeah? No. Right. Asuba abantu mu makomero. Yasibaani?
Yasiba. Nawe. President Museveni yasiba. Eh? Kimukwata abantu n'abasubisa buli tona ku no. I don't want. Zekale mpulira mwagala. Dabono. Abasajja mulina amagezi. Si birungi eno eri Abannayuganda bali mu kiyongobero olw'okufiirwako omwagalo w'abangi. Asiya wa Charles abadde omusanyusa abangi gwe mubadde mumanyi obulungi gibadde kati emyaka 2 bukyanga afuuka famous mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Atuvuddeko ku maaso era nga abantu bali mu kunyolwa nnyo nga kwotadde nange kubanga nange mbadde mwagala. However, gwe wenna abadde tanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe, subscribinga, likinga, commentinga, tumanyiwa gy'owangalira. Tekako n'okulaba obutambi bwaffe buneeno. Kwata ku kade akali waggulu buli video gye tuteekayo naawe ebeere nga ekutuukako. Yenze Sheila Adita okufiirwako Asiya bambi kinkubye wala nange nga omuntu wabula nga ate tufunyeemu bannaffe era nga tufunyeemu obuzibu eri bannaffe abatandise okukola obutambi nga bagamba buno Asiya yaweereddwa obutwa, Asiya bassemute, abalala ne bagamba nti okyaviiriddeko okufa kwe y'omwami SB4 Media. Tugenda kubanga tetutunula ku sayidi ndala yonna, tugenda kubanga tutunulako ku bimu ebyo Asiya byazaakola, obutambi bwa Asiya obumu tubeere nga twejjukanya, tulabe biki byabadde akola, abadde muntu kikaki, abadde asanyusa kyenkana ki, abadde ayagalibwa kyenkana ki. Tugenda kubanga tugendako mu butambi bwe, tuddemu tubwekkaanye tubeere nga abamulabako kubanga essaawa zineno avuddewo era gy'agenze tagenda kuddamu kubanga tuteekako akamwenyumwenyu yadde essanyu omulundi ogw'okulala. Naye tugenda kubanga tweyambisa obutambi bwe, tuddemu turevisinge tumanye Asiya abadde kika kya muntu ki. Gwe kyolina okukola kutwekuumirako, subscribinga woba obadde tolaba ku subscribinga, woba obadde mupya ku channel yaffe eno naawe nkwaniriza nnyo twekuumireko. Katugendeko ko mu butambi naye subscribinga ate era ne notification bell tugirabira. Katugendeko katono nnyo mu butambi bw'omugenzi essaawa zino tukomewo.